nkwaniriza munnaffe omulabi waffe omulungi wa Kyaggwe TV wonna osinzira okubanga awo tulaba olunaku lwa Sande ennaku z'omwezi 17 omwezi gwa kusatu omwaka 2024 webale nnyo gy'okola akyakola genda maaso n'okubanga okukola program Nze Nga Bwe Ndaba nate weetuli olunaku olwaleero okubanga ate tubaako ensonga zetutunuulira ebitambudde mu sabbiiti namba bibadde nkuyanja njagala okuyozaayoza abasiraamu abakyagenda mu maaso n'ekisiibo kyammwe kosa ne bannaffe ate ab'enzikiriza ey'ekikristaayo namwe mwebale nnyo mwebalire ddala nkuyanja ebitambula enteekateeka ekibiina ekya NRM okuzza obuggya enkalala z'abamemba baakyo zifundikirwa lunaku lwaleero ate mu birala tulaba nga ensonga mu bibiina ebyobufuzi naddala ebiri ku ludda oluvuganya nazo zitambula kibiina ekya FDC abakulu ku ludda olw'Ekatonga bagamba nti boolekedde okuvaayo n'ekibiina ekyabwe ekijja basobole okweyawula ku FDC eyawamu ate bw'otunuulira bannaffe abali ku ludda oluvuganya abalala aba National Unity Platform nabo bagamba nti kyekiseera okwetereeza n'okwegogola kw'ossa n'okutuukiriza ebyo ebitambulira ku nnono y'ekibiina nti okulwanyisa obulyake era olukiiko olufuzi olw'oku ntikko NEC lwasazeewo nti Commissioner wa Parliament Mwami Mathias Mpuuga nga naye ava mu kibiina ekyo abeere nga ekifo ekyo akiwaayo eri Mwami Francis Zaake Butebi yakirimu n'ebirala nkuyanja ebitambula mu bbanga tuno nnyo tugenda kubeera ne by election ey'eddokolo nteekateeka zigenda mu maaso bacandidates 7 bamaze dde okuba nga banominatingibwa mu buufu obwo tugenda otutambulira olunaku olwaleero nzikiriza nkutegeeze nti tusinziira wano ku Deira Hotel mu kibuga Mukono osobola okujja n'obeerako mu kifo kino waliwo ebyokulya waliwo ebyokunywa n'ebirala byonna ebisobola okuzza obulamu bwo obuggya mu studios negatiddwako bakama bange ku ludda luneeno nina munnakibiina kya Alliance for National Transformation ANT mukyala Sarah Nakintu ono yavuganya mu kalulu akawedde ku kifo eky'omubaka omukyala ku kaadi eyo naye n'atafuna bululu bumusobozesa kubanga akiwangula mulwanizi w'eddembe eri abakyala n'abaana ab'obuwala ate era mutunuulizi wa nsonga okutwaliza awamu ku ludda luneeno nina Mwami Ssemakula John naye mutunuulizi wa nsonga ate musomesa ku ssettendekero omu abangula abayizi ensonga ez'amawulire tugenda okubanga tutambula nabo enkya ey'olunaku olwaleero kansabe mukyala Nakintu ono asooka akubuuzeeko gwe omulabi tutandikira awo. Balamusiza nnyo abatulaba ku lunaku olwaleero mwebale nnyo gyonna gye mutuusaako engalo pozi twebaza Katonda okuba nti leero bwakedde wali abatazekuse mwebale kwekuumira mu kukola abasiraamu tubagaliza ekisiibo ekirungi n'amadiini amalala nga mwetegekera Pasika n'ebigenda mu maaso mwebale kukola mwebale kwekuumira ku mukutu weewaawo webale nnyo kubanga okyatulaba tukujjukiza osobola okuba nga otunoonyaakaawo online Kyaggwe TV no likinga no subscribinga no sharinga n'oyongera okulaba ensonga ezisingawo ku bintu ebyekika bwe kiti. Mwami Ssemakula buuza ku mulabi. Bannamukono bannange bannayuganda bannange balamusiza nembeebaza ekyo gye mutuusaako engalo era nembeebaza okuba nti mugenze mu maaso nga mugatta ettofaali ku ggwanga lyaffe lino Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala. Weewaawo tweyanzige njagala lunaku olwaleero tutandikire mu nsonga zino ez'ekibiina ekya NRM enteekateeka eno eggwa lunaku lwaleero ey'okuzza obuggya enkalala zaabwe baagala kuggyamu abo abaafa okwongeramu obaoliawo abapya abandyagadde okubeegattako wiki nnamba etambudde bingi ebibadde bitambula mu nteekateeka eyo. Mukyala Nakintu bino bannaffe ku ludda luli olw'ekibiina ekyenarimu nga babikola mmwe tetumanyi we mulinga abali ku ludda oluvuganya naye bingi ebitambulirayo mbadde ndaba nga okwemulugunya okumu okuliwo bamu ku bamembers beemulugunya nti ate ffe abatalina ndagamuntu tugaanibwa okuba nga twewandiisa tulowooza nti obutaba na ndagamuntu kikujjako okubeera memba ow'ekibiina situmanyi ekyo kiyinza kuba nga kikolebwa kitya. Generally bw'olaba ekintu kino ng'omutunuulizi w'ensonga neyanzeega nga NRM egenda mu maaso kola enkalala zaayo okuzza obuggya bamembers na buli kimu national ID nkulu nnyo mu ggwanga lineeno mu kaseera kaneeno influencing ebintu bingi nnyo mu ggwanga era bw'oba togiina obeera nga atali of course
you are a party member obeera member wa kibiina ekyo naye baba nga kakwakulizo bataddewo nti criteria yakubeera naki nandagamuntu ndowooza kyandibadde kyankizo nnyo buli omu abeere ng'agikola ki ng'agiina pozi lwakuba bagwamuko awo step bandibadde basooka kukubiriza abantu ogenda okola ki okwewandiisa bafune endagamuntu ne process eyo negenda mu maaso yes egenda officially egenda mu maaso but waliyo abantu abali reluctant ku ndagamuntu zino eno kitegedde bo nga tebannalaba amakulu gaakyo awo gavumenti weelakinga sensitizing its masses balina okusensitizinga abantu bonna mu ggwanga okitegedde right from the grassroot waliwo n'omuntu atamanyi eyo mu kyalo ewala tamanyi oba ndagamuntu egenda muyamba etya oba yeetaagisa oba teyeetaagisa aweya n'ensi yeebeera ekola ki ebulamu so banna NRM abatalina ndagamuntu bandibadde bateekabo like provision okitegedde kale tubawandiisa kati naye mwenna oba abagenze ne beewandiisa nga muyina credentials eziraga nti kati muli mu process eyokola ki eyokufuna ndagamuntu baba including mu kibiina meanwhile era ndi mwenyamivu nnyo ku lw'ebibiina ebirala ebya opposition nga NRM nange mwegwa nga NRM egenda mu maaso yeetegeka what are we doing tukayana tuweeruma tuweeyuza otwandibadde tujja into a common consensus kati okitegedde we are removing a dictator tukole ki sawa zino zandibadde za coalition tutema mpenda nti tulina candidate omugwe tuleeta fenna bwe tubanga tumuleese bani abagenda okumuddako awo how our party is benefiting okitegedde tubitwala tutya mu kusinga okwekola ki okwerumaluma secondly wano NRM yekyejja okukozesa wali eri mufe tulina abantu abaffe twabategeka okitegedde okosi kugamba nti obukadde 11 sofa weebuli okitegedde kati bali mu kwongerako mu mutunula ne bwe bubanga 11 bonna weebuli bonna si be bantu abalonda all the time naye bajja kwesiba ku ekyo nti be byabwe byali birambulukufu bakola step by step ebine ebirala bitakoze eki bye bitakoze n'olwekyo nkubiriza opposition bannange tuve mu kyonna kye kiri muzadde yabagamba wano 2026 wajja kuba opposition sikikkiriza naye opposition yennyini ekikkiriza no fenga Alliance for National Transformation we are not party of being bought okitegedde oba being compromised we have values we have ideologies tulina ebintu byetwagala okuwa eggwanga era tubyekola ki tubyesibako n'olwekyo temba nebaza president waffe General Mugisha Muntu tuli mu kutalaaga kitegedde of course we are making grassroots tutambula all over the country I am happy ebyaffe si bya butaala buli kaseera kije mulimu kati grassroots building okitegedde tugenda tutambula lwa mutwali wane mukono tewatulaba so tutambula all over twebaza bafandas abavuddeyo okuyimirirawo kati naffe muddaire mene yokuba nga tewali eki nga tewali nsimbi I am happy tusensera wona we tugenda abantu batugula batuwuliriza tweyongera okweyabya eri bannayuganda 2026 mwandapyaringa ng'ekibiina ekisinza abaka abangi ku ludda oluvuganya togayanga kyezinze baba tujja because we have laid strategies okitegedde ate ze tulaba nti za muzinzi ngera tulina wetukola ki wetugenda kangu ekyokulabirako district zetwakolamu kino kyetukola leero before elections tulina mba LC5 okitegedde tulina mba councillors tulinamu ebifo so it is a strategy naffe gye tulilayingako ne tugamba nti yes it is workable ejja kubaako wetukola ki wetutwala tweyanzege munaffe omulungi atulaba ku Kyaggwe TV mwami Ssemakula nabadde mpayamu ne ssentebe waggulu mwami Muhammad Wasu atakwana munakibiina kye NRM agamba emu ku bikaluubiriza bammemba baabwe okuzza obuggya enkalala y'ensonga y'endagamuntu naye ziiruddawa mu mikono gy'abamoney lenders gavumenti tuze tuwulira nga ekola okulabula bana eno property ya gavumenti bamoney lenders muziddiza abantu abazivunaanyizibwako wano ekibiina kyo tekisuddeemuuko ng'enjogera ya leero y'abaffe kati tugambe nti kisazeewo bano bammemba kibaluuzinge bwe kiba bwe kityo kubanga ne gye buvuddeko omukyala Namayanja deputy SG yadagamba nti osobola ogenda n'ofuna ennamba eyo ndagamuntu n'oba tonnagifuna noba ng'okolifayinga okwewandiisa akaseera si katono nnyo kino mukyalambikiddwa mpozi ndowooza njagala okulowooza nti NRM ebulamuko abantu abalinga abakola strategies era njagala mu ngeri y'emu ntambulire mu direction mu nangono
tuvuddeyo nayo senga mbadde nga ndi mukulembeze wa kibiina kya NRM ekintu kye nandisoose okukola kwe kulaba nti nteekawo okwewandiisa ngano waliwo okwewandiisa ngano waliwo okukubiriza abantu omuntu akubiriza abantu okufuna national IDs such that kino kiyinza okuviiramu embiranyi wakati w'ekibiina kya NRM mpozi n'abali ku ludda oluvuganya nga bagamba nti okozesezza ekibiina okuwandiisa abantu okufuna national ID naye ate ekyo tekyandibadde kibi osanga kyandibadde kirungi abantu ne basobola okufuna national ID mpozi ne basobola okufuna national ID kale ekyo NRM yandibadde ekifuga ekyo nemanya nti abalonzi baffe betuwandiise mu katabo kano abandi badde batasobola kwewandiisa kuba tebalina national ID tubakubiriza nga tuba tuwandiisa mu register zaffe eza yero ate tubakubiriza okulaba nti bafuna ki national ID lwansonga nti omuntu atalina national ID njagala okkiriza oba ogaane taba na buvunaanyizibwa tumaze emyaka n'emyaka national ID ziggwako kubanga eyange bukyanga ngifune eggwako mwaka guno mwezi gwa musanvu emyaka 10 bw'abantu waliwo abantu amaze emyaka 10 emabega nga tebalina national ID abantu abo tebaba na buvunaanyizibwa oba baba tebamanyi kye baagala lwansonga emu nti national ID yeetagisibwa mu bintu bingi katono nnyo kati okuggwako okw'endagamuntu zino tugeze nga NRM nga bweri mukuzi obujja enkalala zaayo tekigikosayo nga yo kuba nti mu maaso ate bajja kuba bakozesa ebintu ebyaggwako kirabika nti national ID eno egenda eggwako obugwi kubanga ffe twagifuna mu luutu yasooka kitegeeza nti eggwako ndoza mwezi gwa 7 kitegeeza nti ekyali important era omuntu agirina ekyakola era omuntu agirina ajja kutwala obuvunaanyizibwa dde afune renewing afune national ID empya naye omuntu atagifuna myaka 10 egiwedde tajja kusobola kufuna buvunaanyizibwa bukola ki buddeyo okufuna national ID eyo asobole okuba nga atambula nayo omuntu yeerabira nti national ID eno ya mugaso nnyo gyali si kuba nti participatinga oba yeetaba mu kulonda kokka wabula ne mu bintu ebirala bingi gye bujja senga gavumenti egamba nti okusobola okulongoosebwa mu ddwaliro lyaffe ery'emulago erya gavumenti oba ery'emukono erya gavumenti ojja kusooka kuwaayo national ID waliwo era ne gibazisaba ekyo kibanga kya mutawaana dda songa era bw'ogambye ne mu bitundu bingi national IDs zikola ki zisabibwa nga abantu tebakola ki tebazirina kale NRM yandikitutte nga bweri nti ekibiina ekiri mu buyinza yandifuddeyo okulaba nti ng'ekubiriza abantu bayo okwewandiisa wano bakubiriza abantu okwewandiisa wano bakubiriza abatalina national ID okwewandiisa okufuna national ID ekyo kyandibadde kiyamba ekibiina osanga omuntu yanditse najjukira n'agamba nti NRM yannyamba okufuna ID akalukanye kangende enkola ki kubanga abantu bawansi kwe basinzira okulonda abakulembeze baabwe si nsonga nkulu nnyo esobola okulonda kubanga bamukubiriza n'omuyamba okufuna national ID n'oba ng'okoze eki ng'ofunye akalulwako naye national ID ya mugaso nnyo lwansonga emu era nebaza ate NRM etulaze mu nsonga eyo nti erina ekigendererwa kubanga si kyabuvunaanyizibwa okuvaayo n'ogamba nti nina abalonzi obukadde 10 oba 11 naye nga kwaba abalonzi obukadde 11 bw'olowooza ng'abalonzi obukadde 4 be balina national ID era be bali qualified okuba nti beetaba mu kulonda okuli national okulonda president wammwe kati ekyo batokifunamu so kya mugaso tandikana olwaleero obakubirize bewandiise bafune ne national kubanga baganye okwewandiisa olw'obutaba na national ID amazima gali nti bajja kufaayo kulaba nti bagenda bafune national ID kubanga bakimanyi nti oba mu katabo ka NRM akayero buuku oba mu katabo ka nuupu akakalendala oba oba mu ka FDC osobola okubaamu k'ofunyeemu mu nkomerero yabyo byonna so kino kitukoze bulungi era kigenda okuyamba okugayidinga okukubiriza abo abatalina national ID bagende bewandiise basobole okuba nti bazifuna webaye nnyo webaye ddala tukyagenda mu maaso gwatulaba abakulu ndoozi olaba ensonga zaabwe nga bagezaako okuziramika mukyala Nakintu mubamu be twayogeddeko nabo batulaga nti ndooza n'obwesige bulinga obukendedde kubanga bw'otunuulira ekimu ku biruubirirwa eby'okuzza obujja oba okwewandiisa nti omuntu abeere eligible okuba nga asobola okwetaba mu kamyufu naye ebiseera ebisinga akamyufu bwe katuuka ojja kwekanga nti omanyi NRM erina enkola yaayo okusinziira ku mwami Ddombo nti kuteeseganya fast bwe kigana tugende mu mateeka so abantu bano bagamba oluusi tebafuna mukisa genda mu kamyufu kibiina ne kigamba nti ffe tuleese bano tulowooza muntu naye ekyayinza okuba ensonga lwaki okujjumbira oba oli awo kubuzeemu neyanzege pozi eyo teyandibadde ensonga nnyo egaana abantu kukola ki kugenda kuzza enkalala zaabwe bwa membership yaabwe ku lw'ensonga nti bw'oba tokikoze ate tolina wuukayanira okitaba nti kubanga kino tuve mu assumptions buli kaseera okugamba ndaba ne bwesikola bwe nti tebajja kumpa gwebeera ne requirements zonna ezikola ki ezeetaagisa then time bwetuuka vaayo then bacriticizing nga baganye nga buli kimu okikola ki okina eyereme kubeera nkola y'abannayuganda always okugamba nti kino kye anticipating okubeerawo nga tekinabakola ki kubeerawo so nkubiriza bonna
temuleka windows doors open okitegedde temuleka miwaatwa gyonna eginaleetera ekyo kyolabo bappa tekyekola nga kibi still oprevailinga kubanga nze nzikirira ddala bwe mbeera mu ANT nga ndaba lwe bitatambula bulungi nina okubeera omu ku muwaatwa ogukola ebintu obulungi oba oguleetawo ki enkyukakyuka so kalema okubeera akawaayiro akakola ki akapinpointing oba ekibiina oba okola ki gwe ddu kole gwe ekyo ekikwetaagisa then okayanire wali eri nga buli kimu okikola ki okiina of course abantu baluzinze bintu bingi nnyo mu kulonda kuno eno kubanga balaba oluusi tekubeera kwerufu ebintu bye electoral commission byerangirira at times bibeera on ground so abantu bangi nnyo baluzinze credibility mu kulonda mu buli kimu kyonna katera bawo nsonga lwaki akola ki lwaki agenda okwewandiisa so ne wano bwenkubiriza ebitongole byonna ebirala ebikola ku kulonda kulangirira obululu tare centers okitegedde bonna abajja mu field tubeere beerufu tukole ebintu ebyagazisa omuna Uganda naye mukyala Sarah okulonda n'okukola buli kimu n'omulonzi nga tetunnamunenya tulina abantu bano abaziwamba baate kati tukoze tutya kuba tuyinza okunenya oludda luno naye luno oludda nga ekyo ndooza kansooke nkiddemu nga Muteesa munnange bw'avaayo gyali obuzibu bwe buli mpozi bwe tulina okuba ntuteekako nnyo essiira kwe kuba nti ki ekyandisikiriza munnayuganda okuvaayo okuba nti yeewandiisa afune national ID oba ki ekyandisikiriza munnayuganda okuvaayo okwewandiisa okuwagira NRM oba okuwagira NOP oba okuwagira FDC omuntu bw'aba nti yafuna national ID tugambye nti ya mugaso naye omuntu waffe ow'omutalo oba yafuna national ID emyaka 10 egiwedde emabega naaba nga bukyanga agifuna tebagimusabangako wantu wonna ne bagireete mu ddwaliro newankubadde nga bamu batuukayo mu malwaliro nga bagyetaaga oba bagala saabisi ne baba nga bagibasaba naye bwe mba ndi nvudde mu kyalo nga bwe nve waffe namana agifuna emyaka 10 egiwedde emabega giweddeko sirabangako omuntu yenna aginsaba wabula baginsaba tugenda kwewandiisa kwewandiisa newandiisa ng'oba wa NRM oba wa NOP lwaki nandifuddeyo nnyo okuba nti ngenda n'okurenewinga oba okugifuna national ID awo nno waliwo obuzibu bw'amaanyi nti kubanga ekyo omuntu agifunye ID afunye national ID akisanga nti kya mugaso okuwaayo national ID eno mu manerenda amuweemu looni amuwe looni amuwole ssente emitwalo 5 okusinga okubeera nayo nga terina mugaso so nsuubira nti kyetwetaaga okukola okuva ku ntandikwa ffe nga bannayuganda ne gavumenti okutwaliza wamu kwe kusooka okwempawalinga okuzimba abantu baffe ekisooka bategeere omugaso oguli mu kubeera ne national ID n'okugifuna ekirala babeere nga bagiraba nti erina omugaso gye bali kubanga nze okuba ne national ID nze wendi national ID ngyetaaga kubanga ntambula ne baginsaba baginsabye ku kisaawe bagisabye nga ngenda okufuna passport naye ebyo bannayuganda bannaffe abali mu byalo nga ye amaze naye emyaka 10 nga tagendako wantu mugamba national ID kola kijimpe okujjako ng'atuuse mu kwewandiisa mu yellow book oba mu kitabo kya NOP oba mu kya FDC kakati naawe tulina okusinziira okuva okulaba nti tusooka kuzimba muntu mu Uganda amanye mugaso oguli mu national ID era mu buzibu ki obuli mu kubeerawo nga tulina national ID gavumenti yakoze ekimala mu kulaba nga abaziwamba bano abawozi b'ensimbi kino bakikomya kubanga tulaba nti gavumenti walira ekibiina ekiri mu buyinza NRM bagenda kuba bakifiiriza actually government yeetaaga na kufaayo kulwana kulaba oba kulwanyisa abo abawola abantu nga bawaddeyo national ID government erina okufaayo okulaba kwe kulaba nti ezimba omuntu wa bulijjo afune akasente mu nsawo abeere nga alina n'amagezi agamala okubuulirwa okumala okulaba nti awulira nti national ID ya mugaso gyali okusinga okugiwaayo kubanga eyange esobola kugiwaayo kubanga mmanyi nti ya mugaso gyendi era mmanyi nti nja kugyetaaga enkya naye oli bayinza n'okujja ne bamugamba nti gituguze teebereza singa tutuuka nga bagamba mu ssaawa ey'okulonda okwa 2026 neebaayo ttiimu y'abantu evaayo nejjanga egamba abantu nti national government negamba nti okusobola okulonda oteeka okubanga olina national ID kati neevaayo ttiimu y'abantu baagala okusabotaagi mu kulonda okugenda mu maaso mu Uganda ng'ate bannayuganda banga bavudde bweru ne bagamba nti tugende mu baloozi tubaguleko national ID baleme kwetaba mu kulonda omuntu najja nga national ID agigula omutwalo gumu omanyi nti bw'ojja waffe namanga ogula national ID mutwalo gumu abantu bonna bagenda kuziwaayo bafune omutwalo embeera bwe tutuuse eri abantu bali bubi omutwalo agulaba nga gwa mugaso kira national ID gye 10 emyaka 10 nga tebaginsaba lwaki sigiwaayo ku mutwalo gumu saidi kutwetaaga okusooka okuzimba abantu bamanye omugaso era national ID ebeere nga ya mugaso gye bali basobole okuba nti balwa n'okubeera nayo n'okugikuuma okusinga okugamba nti ojja kufaayo tulwanyise manerenda taking advantage olw'embeera embi eriwo weebale nnyo weebaye ddala mukyala Sarah nga tugenda mu kuwummulamu mwami John byalambise obiwulidde kyetwebuuza nti nga gavumenti enayingiramu omuntu wa bulijjo ayina kyayinza okukola okulaba nga 1 omuze guno ogw'okuwaayo endagamuntu gukoma
asobola okuyeyambisa mu bintu ebikulu. Sookera ddala awareness, sensitizing abantu, tubasomese nti ndagamuntu kikulu nnyo. Kankubye connecting abaana okufuna emirimu. But waliyo abaana abafairinza okufuna emirimu nga ne qualifications baziina naye kubanga talina ki ndagamuntu. Nga it is a requirement for this organization oba company okufuna ki omulimu ogwo. Bwe bato ne bakola ki ne bamisinga. Badda nina slot ndi vice chair person owa Sub-Saharan Jewish Alliance. Tuli nsi 15 olwaleero eza Sub-Saharan Africa. Tubadde tulina opportunity okutwala abaana ebweru mu Jewish summer camps. Naye baana bangi olwaleero mu Uganda singa nafuna abaana 45. Naye nafunye abaana 26 ng'omwana namukolera application n'ayita interview naye nga tasobola kufunirawo passport okitegedde at the moment kubanga talina ndagamuntu okitegedde. So singa abaana abantu bafuna opportunities bwezityo ajja kumanya ndagamuntu yeekola ki yeetaagisa okitegedde. Kati abamisinze opportunities si mu Uganda yokka wabula mu zino ensi 15 ffenna ensi twali tulina okutwala abaana 2 nga 27 okitegedde. Naye ffenna ensi 15 tulina abaana 72 okitegedde kubanga ku lwaki abaana tebalina national IDs tebasobola kufuna passport ne babanga abadde bajeetaaga ng'osomusasulira kasente afuna express naye ndagamuntu togenda jangu ya process kubanga wali abali mu pipeline. So n'ekirala nti omuntu singa abadde alina nti bwemba ngenda mu ddwaliro nga gavumenti yakiteeka mu nkola teri kujjanjaba nga tolina ndagamuntu singa leero buli muntu alina ki singa leero buli muntu alina ndagamuntu. Ekimu ku bikalubiriza okufuna endagamuntu zino kiki? Bungi bw'abantu abazisaba entity kukola mpola kubanga omuntu talaba value yaayo okitegedde. Talina watajja kugenda kufuna service kubanga tajina okujjako nga bwe nkugambye tosobola kufuna mulimu tosobola genda bweru tosobola kola kinga tolina ndagamuntu. Naye abalala abatalubirira ezo opportunities alabirira ntina kyekola. So awareness grassroots balina okuddayo paka eri wansi kati nga tugenda mu population census okitegedde singa awo wabeeramu ko flyers leaflet omuntu atambula nabo nakamba bato ina ndagamuntu weetaagisa ABCD okitegedde. Tulina kati bananga ebizindaalo ku buli kyalo buli kitundu. Government ekoze ekyo kutilizinga bino ebizindaalo okusomesa abantu. Let them record a message egende ngeyita buli wamu ekyo government ekisobola. Media empewo TV radios bagambe nti obulango tugenda butandika bupya. So sikulinda wali mu kulonda ogamba omuntu era talina ndagamuntu tojja kola ki tojja kulonda. So government yetereze bozi kenjagala ogatamu katono nnyo ngatunzika katono nnyo ddala tunzika ensonga eyo. Eriyo ensi zotasobola kubeeramu nga tolina national ID. Era nga bw'oba wagigezeemu nga toli kyebasooka okukola kwekuwa ng'ogenda kubeerayo wiiki emu babiri oba ssatu kwekuwa ID esobole okuba nga okola ki ng'obeera mu nsi eyo ng'era nga togirina nga tosobola kugibeeramu. Awo nno naffe kyensuubira nti tulina okukola ng'eggwanga lino li Uganda ekireese emisango gino gy'olaba egy'abantu abajja abasita abantu ne basobola okutambula kwe kuba nti tewali mbeera mwe tusobola kuba nga tutrackinga abantu bano nga tukozesa national ID oba ebintu ebirala. Kyandibadde nti eno national ID okugifuula nti ya mugaso nnyo eri bannayuganda ng'omuntu ne bw'aba agenze mu supermarket nga nacho obagula bintu nga national ID ene akantu weesobola okukozesebwa okulaba nti Ssemakula yakyamyeko mu supermarket wane mukono era baamulabye era n'abanga ina wakitadde mu record nga kigenzeemu eri digital ekisobola okutuyamba okulwanyisa ebintu bingi. Naye ng'okyalina national ng'okyalina eggwanga mukkiriza abantu abavudde mu nsi ez'ebwe ne bajja naye nga tebalina ID. Naffe Abannayuganda tulina national IDs kirizo bagana ogenda kuba mu mbeera embi emisi erimu emisango gyotasobola nakukola ki kugeza kulwanyisa kubanga abantu tobategeera tobamanyi buli muntu yenna ajja bali omwo bwe batyo. I think noza bunovunaanyizibwa buddayo eri ekitongole ekya tekinologiya because ministry namba tugirina buddayo eri gavumenti bino ffe bisigadde bannayuganda abawansi tutegeera gavumenti okuvayo okulaba nti etereeza embeera eno ekozesa n'abantu abalala ng'efaayo okulaba nti buli muntu afaayo abakulembeze abali ku mitendera egy'enjawulo okufaayo okumanyisa bannayuganda n'okubaagazisa okubeera ne national ID. Era nga Muteesa munnange bw'agambye okugifuula ey'obuwaze ng'omuntu akimanyi bumanya nti bwe ntambula okuva ekisowero okujja emukono nga sina national ID kisobola kubaawo nga ne ku police traffic we beeyimiriza eza kubuuza nti abali mu taxi muno national ID zammwe zirwa ng'era atagirina bamulemesa okutambula. Buli munnayuganda jafuna national ID tusobole okuba nti gwanda ffe tutwala maaso. Weewaawo Kyaggwe TV webale nnyo webalire ddala tulaba tuli wano ku Deira Hotel tugezaako okumulungula ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga. Abakulu nki abayina mwami John Ssemakula mutunulizi wa nsonga musomesa ku Uganda Christian University. Nina mukyala Sarah Nakintu munnakibiina kya NT mulwanizi wa ddembe ly'abakyala
n'ebirala ebigwa mu kkoweeyo. Tukkirize twetoolemu katono nnyo tukomawo tovaawo. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city centre to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of travelling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikkiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Gw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying our school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you